Katonda w'ebiwoovu atukuleko oli Katonda w'amawanga oli Katonda w'ensozi Yesu oli Katonda w'ebiwoovu atukuleko fuge oli Katonda w'abakyala oli Katonda w'abaamisebo oli Katonda w'abaana bange atukuleko oli Katonda w'amawanga oli Katonda w'ensozi Yesu oli Katonda w'ebiwoovu atukuleko fuge atukuleko fuge yawo fuge atukuleko fuge atukuleko atukuleko fuge atukuleko fuge Yesu atukuleko fuge atukuleko fuge kankuleko fuge sebo fuge kuleko fuge kankuleko fuge atukuleko fuge kamba fuge atukuleko fuge Yesu atukuleko fuge fuge atukuleko fuge atukuleko fuge olwaleero atukuleko fuge atukuleko fuge olwaleero atukuleko fuge atukuleko fuge atukuleko fuge Sinza tenda Yesu sinza ubaye Mukama sobola sinza tenda Yesu sinza ubaye Mukama sobola Mukame sinza tenda Yesu sinza ubaye Mukama sobola aye Mukama sobola sinza tenda Yesu sinza aye Mukama sobola amazima sobola Mukama wapinza kubanga osobolera ddala oyinza ddala Katonda tajjolokoka osobola byonna n'olwaleero ogenda bisobola kyetuba tukumiza ekitiibwa nga tugamba nti osaanidde twala ekitiibwa kabaka w'abakabaka ekitiibwa n'ettendo bigwanirako kubanga oli Katonda agwanidde okusinzira katukubire ku
Kawe mulungi mwe musabidde eddembe litandikwa mu linnya lya Yesu. Emwaka kyo gitandika okwambala engule nga ya bulungi bwa Katonda. Engule gamba nti lulina engule byonna nga biwedde nteekwa okwambala engule.
Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi
ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. Big P-Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya You are watching BGP TV, the Father's Heart. Muri kiseera kiri naawe kikoma n'amazige wangere kagakome baliwo abakkiriza ti Yesu akola ebyekisa imuse emikono gy'omuwa ekitiibwa Katonda alera abaana abalinganze imuse emikono gy'omuwa ekitiibwa omugambe nange nzikiriza okulaba ekisa mugambe nange nzikiriza okulaba obulungi bwo. Aha ajakola ajakukolera naawe Katonda wange nzikiriza okulaba obulungi bwe. ajakukolera naawe Katonda akola ebyekisa Ajakukolera Katonda wange okulaba obulungi bwe. ajakukolera naawe Katonda alera abatalina mama Katonda alera Okulaba obulungi bwe. sikiriza okulaba obulungi bwe sikiriza okulaba obugagga bwe. Tuwulira ku kanisa ajja kunkolera Katonda wange akakunkolera. Ekanisa ajja kunkolera Katonda wange ajja kukolera. Okikiriza ajja kukolera ekyo ky'oludde nga tolaba ajja kukolera kkiriza. Ajja kunkolera Katonda wange omugumba imba. Ajja kunkolera Katonda wange atalina mulimu imba. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah church. Manange nga kya kitiibwa okubalaba mwena nga mukuŋŋaanye ku lwange. Wow. Wabona olinda Yesu kuba engalo omugambe nja kulinda nange nkulabe ng'oli wesigwa. Sakala, 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 sakala. We go. Nakulinda Mukama nange. Nakulinda Mukama mu biseera by'esito. Situleta bw'osaali obwengula buwulire. Aya, nakulinda Mukama nange. Nakulinda Mukama mu biseera nga si kyeyi. Banange mwebale kutya. Nakulinda, nakulinda. Nakulinda Yesu wange. Chakulinda. Mugambe ne mu bulumi era nakulinda. Musumba nnyo nyigamba.
chimugambe ndabye mukama nga mwesigwa engalo 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 nakulinda mukama sigende misirinze jakulinda mu kifo kino nsobola kukulaba amalabaza gogenda soluddewo nago mangi naye nakulinda mu kireo ku makya ne mu ttuntu nalindira wano ssebo okutuusa lw'ononyamba mu biro ng'amaanyi gampedde tugambe jakulinda Yesu wange jakulinda taata wange aya wakati mu kuzirika era ndikulinda 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 wakati mu bibuuzo era ndikulinda nakulinda kale tukimugambe n'engalo ez'amaanyi Pastor Dennis, thank you. Asha Luvandi, thank you for coming. Tugende nakulinda wakati mu kikomi ky'omuliro jakulinda nga Lazaro bwe yali mu ntana nakulinda nga Musa jakulinda nga Yosefu jakulinda nga Kana ng'okuswala kunyize sikowe kukulinda okutuusa lw'ononyamba kale bandi akaseera kamwe wigo buli alina mu ku mazina tugende banange tulina obujulizi nakulinda mukama nakulinda mugambe nakulinda mukama mu biro nga sinina yanyamba nakulinda mukama nakulinda mukama wakati mu bibuuzo ebingi mugambe nakulinda mukama nakulinda mukama Hallelujah. Amen. Banange mukama yebazibwe. Amen. Banange mukama yebazibwe. Banange Yesu yebazibwe. Pastor Bugembe yayimba nti amavivi tegalimba. Musumba musoke yanjigiriza okufukamira wano nensaba. Pastor Dennis, olabye Yesu byakola. Bangambye Pastor Bugembe wali. Bwe bangamba nti ogenda kulaunchinga nga banconfirming nze guno mwaka, bangamba mwaka guwedde mu September. Ngamba nze ngenda tandikira waggule waabwe. Ngamba ngenda gambani.
Lengera abasumba bange bonna be batudde wano. Mbadde sibasuubira. Enzija wano ne ŋŋamba Flower. Ffe tuli baana banaku. Tugenda kwebaka kyabugazi mu maaso ga Mukama. Tumukaabirire atuwe emitima gy'abantu. Mami Betty Nakibuuka nsanyusa okulaba nnyabo. Nze ŋŋamba bano abantu ensi byesaba sibirina. Bwe bambuuza ani akuzaala nga nsirika. Bwe bambuuza wasoma ki nga nsirika. Bwe bambuuza wasomera wa nga nsirika. Eky'obugagga kye nnina mu bulamu bwange bakiyita Yesu. Kyova olaba bwe mba wano nkaaba n'amaziga ne gampitamu. Kubanga mmanyi oyo yantegeera obulamu bwange bwonna. Laba Yesu byankoledde. Nagamba Mukama, abantu tebagenda kuntegeera ebintu by'okusaba ssente mbimanyi. Bitiisa. Baba bamanyi obasabiriza ne bw'omwenyamu bw'oti ng'agamba nti wuuyo agenda okulonkinga. Ne ŋŋamba Omwoyo Omutukuvu ŋŋenda fukamiranga mu kadiiro kange wano buli lunaku ekiro essaawa 2 nga nkuyita. Gwongabula emitima gy'abantu. Banange mbawe obujulu. Taata! Terusobola kuyimba, sooka olinde muzeeyi atuule. Sooka osirike papa, sooka osirike. Sooka osirike. See what the Lord has done. See what my God has done. Echibina feka. See what the Lord has done. Won't you see what the Lord has done? Won't you see my God has done? Won't you see what we waited for? Oh, won't you see the Lord has done? Temumanyi bwe mpulira. Pulira bulungi nnyo nnyo nnyo. Pastor Wilson, Pastor Justin yantwala mu office ya Pastor Wilson. Pastor Justin yangamba gwoli wa kumugugu jangu nkutwale. Musumba nasanga ali busy. Nangamba, my sister, you're asking for something that is impossible. Nengamba mavivi gange gano. Olimbo jakuja. Era bwe najja wano nengamba bana abaana mu kusaba Musumba yagambye ajja kujja tumuteeke ku kyoto. Wano we tubadde tufukamira buli lunaku. Ne tugamba ajja. Mu linnya lya Yesu ajja. Tewali agenda kulimba. Mu linnya lya Yesu. Omulabye. Amavivi tegalimba. Ofukamirangako. I'm thankful to God for what He's doing. Zembera yeyo nenkulaba nempebwa omukisa. I'm so happy that today you're here to bless every one of us. Nze wano ninga ali ewaka. I don't feel like a visitor. Wano ndi waka. Ne musumba wange ansabye nti nsooke ennyimbeyo oluyimba lumu. Nsaba munzikirize nduyimbe agenda kubeera nga waali awo. Munaayimbako wamu nange. Awawali we wali eddembe, awawali we wali essuubi, sembeza kumpi naawe sewo.
awawali we waliokuona bwentukanga mpumula aho kubigere byo bwenjagala okutulanga yimma kumpi nawe twagala okubela kumpi nawe kumpi nawe kumpi nawe wanika kumukono gona utime okolole amokana okolole Lwachotya muchachi nebola babayimba muchachi twali bambi twali bayaye nebatunda zake gambira koni ache muchachi babaloko bache muchachi nebola babayimba muchachi Baba nazi zake bibi wanaza 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 yimilira 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 wanaza 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 bibi wanaza 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 wanaza
church. Abajja mwembuto songa mbere. Nebola babayimba mu church. Happy Easter UCC. Nebola bajimba. Nebola batenda. Nebola bajimba. Yesu ya naza. Amezi muje. Akunazo nawe. Wanaza. Samba sabakala. Wanaza. Wakuta. Abachala kalulu kaliwa. Bali mando galo, danso mulo, bali pelo zalo, sirimba bali bali, wali mando galo, kama danso mulo la, bali pelo zalo. Wanu woke bali ya. Bali mando galo, mukama danso mulo la, bali pelo zalo, sirimba. Ezungano wana wange. Baliwa kuba Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda aliyokubaza singa. Wanika emikono zina mukamani. Wanika emikono abakyala ba Yesu gye muli. Mukama nansumulula abayisisi mwandaba najjana ng'embeera mbi baliwo abaana. Siro twalengera UCC nga Bishop agenze, abantu bayogera nti UCC ewedde, naye laba ekibuga kye musiitudde bano. Kanisa yeyongera. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Aliyomubaza asinga. Sumba serumaka jangu mano Bishop jangu. Mera bogera keye nasa na kuwashipa usinga neuja Katonda byakola. Katonda yebaziwe byakuze. Lengera abana bose tute. Lengera ekizimbe kye mwasitudde. Lengera ekkanisa etundulaga omuntu. Naye Katonda yeewuunyisa laba byakoze musajja ono. Bishop 1, 2, kirira Bishop, kirira Bishop, kirira Bishop, kirira. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda aliyomubaza asinga. Wayise mu nju yaffe n'okola ebyamma, kale kati mpanisa emikono gyange sabayo ekyamagero. Yinzako mu nju yange kolayo ekyamagero. Ebyaddala ayite mu nju zammwe akola ebyamagero. Yinzako mu nju yange kolayo ekyamagero. Wanika emikono wanika nti ayite mu nju yammwe. Yinzako mu nju yange
kola ekyamagero. Wanika emikono ayite wamwe akole ebyamagero. Yitako omuntu yange kola ekyamagero. Imba, I need a miracle. I need a miracle. I need a miracle. I need a miracle. Yamba bali wabagala miracle. I need a miracle. I need a miracle. I need a miracle. Amavivite galimba zenino obujulizi. Amavivite galimba. Amavivite galimba musumba lengera nje yakujja. Amavivite galimba. Kubanga uliwa galimba. Baserembu bakuna abasinga bali banaku. Abanene bakuna abasinga twali banaku. Twava ku bugali ne tuvuga bima. Ngojeko navi abalala twali bana. Olaba ne Museveni. Yali munaku. Bobi Wine. Yali munaku. Ne basumba baffe. Yali banaku. Ne Grace waffe. Yali munaku. Waliwo wana abali abanaku nnyo. Uyo ayita mu kibiina. N'omukono gwe ogulumye. Akutte n'ekitala mu ngalo. Buli mulabe wamukakkanye. Wanika emikono wako. Sibawulira. Omusabe akusumulule. Batimayo teyasirika. Bwe yawulira nti Yesu ayita. Agasajja gamugamba asirike. Batimayo teyasirika. Nti Yesu Katonda wange. Omwana wa Dawudi osasire. Yesu akole ebyewuunyisa. leero oba wano nga naawe olaba omwoyo. Omwoyo we ali wano kati. Muwulira. Ali wano. Wanika emikono. Omwoyo we ali wano kati. Muwulira. Ali wano leero. Ekibiina. Batimayo teyasirika. Bweya. Sibawulira. Agasajja gamugamba asirike. Wadde siriimu yakugamba osirike. Batimayo te. Wadde amabanja gakugamba osirike. Wadde embeera yakugamba osirike. Sibawulira. Musumba Serumaga teyasirika. Pasita teyasirika. Nebota tugenda kuba ku Serena. Nemuta Wawatiro kubi wawatiro byo situla. Wanika ku mukono gw'omugambo mwoyo mutukuvu. Kwegayiridde tonganya kuva wano nga bwenzize. Kantu love you. Situla kubi wawatiro byo. Situla kubi wawatiro. This is Blessed Gospel Promotions, BGP Events, your #1 events managers and planners for excellency, integrity, flexibility, time, and hard working. BGP Events. Situla kubi wawatiro byo. Situla kubi wawatiro byo. Situla. Tonde kama begantu kanyano mutindo. Situla kubi wawatiro byo. Situla. Wanika ku mukono gw'omugambo mwoyo mutukuvu.
kwegayirire tonganya kuva wano nga bwenzize Katonda yangu yebigere nyangu irizako moyo wa Mukama nyangu yako koyo kwavula moyo ndi mwana nkwetera Zirusako moyo wa tata zirusa utukirize ukomeze w'emyaka Fena tumugambe bwe wamamira si yatondwa mangu wamamira Yesu yava mutanda ukiboha kumagenda gawabadde tumbuli fuketa kechi etokona kimanyi nayamani Situla kubiwa watiro etokona kimanyi sabamanyi moyo Situla kubiwa watiro Munafukurageze seiza Situla kubiwa watiro mugambe Moya yamba banakukutunulide Ositule onyambe kubiwa watiro Situla waniko mukono gw'omugambo omwoyo nyangu ya omwoyo nyangu ya ali mumbeera ng'okirudde mu mugambe nyangu ya ali mumbeera ng'ogikoye mugambe nyangu ya omwoyo yangu y'ebigere by'abanafu omwoyo afuula abanafu eggye ly'amaanyi omwoyo yangu ya nange nyangu yako omwoyo nyangu ya omwoyo nyangu ya omwoyo nyangu yako omwoyo nyangu ya omwoyo nyangu ya omwoyo nyangu yako kimugamba wowoli omwoyo nyangu ya omwoyo nyangu ya omwoyo nyangu yako omwoyo nyangu ya omwoyo nyangu ya omwoyo nyangu yako Yesu Kristo ngatwaniriza omusumba waffe Dr. Joseph Rwama Serumaga olw'omukolo guno ogw'okutongoza alubamu eno eyasitula mu mbeera ya
mumwanirize basebo ne bannyabo. Ekitiibwa tukyongere omwoyo omutukuvu n'engalo ezisingawo. Nyakusaba omugole bamfunira akatebe atuule wano. Abagenyi baffe mwenna kansabe mutuuleko. Abasumba, abaweereza mu biti eby'enjawulo abali ku mukolo guno. Kangament all protocol observed. Nja kuba ndokose nnyo. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Ekyaliko Easter, happy Easter to everyone. Bannange mwebale kujja. Mwebale kujja mu bungi bw'emuti kulongi ya muwala waffe Grace Mugume. Oba n'abamenye protocol kuyita Mwami Mugume ajje wano. Ekirungi yenze yabagatta so nkyali priest. Nze nkuyise ssebo anaakwanjula. Naye ensonga ze tugendamu nsonga z'amaanyi. Kama yeebazibwe. Omwami Mugume temulabanga naye y'ono akumye Grace. Hallelujah. Kaakati olw'okulokola ebiseera yenda kusaba alina album oba gye tuzza okulonkinga nze ngisabire ebusabizi kubanga nze sijja kuba na bigambo bingi. Waliwo abaategekeddwa okwogera, nze njagala kukola kya mwoyo kyokka naye okukikola obulungi mu buwombeefu. Ngenda kusaba abasumba bonna bajje ne basumba Andrew mwenna mujje n'abakadde mujje tusabire wamu ensonga eno. Tujja kuba tumaze ogikwata kunga bakabona tugiweeyo esaidi endala. Abasumba mujje tukolera wamu nga tiimu. Grace muwala waffe tubadde naye emyaka giyitamu 2. Muwala mulungi ate olwali olwo ne Mwami Mugume najja nga tubalaba bantu balungi. Mwebale kubaagala. Abali wano n'abali online tuli basanyufu nnyo okubanga akawungeezi kano aka Easter tukamaze mu kifo kino ku mukolo gwa Bamugume. Kale Grace Mugume naye ne Mwami Mugume mwali. Kale tugenda kusaba esaala za mirundi 2. Emu eva mu bakadde omusumba Andrew Ssemakula ajja gisaba, endala nja kugisaba ng'omusumba mu kifo kino. Tukkiririze wamu tujja kuba tumaze okulonshinga mu nsi y'omwoyo. Katutandike n'omukadde. Mukama omulungi, twagala kukwebaza kubanga oli mwesigwa mu buli nsonga yonna. Tulabye obulungi bwo, tulabye engeri gy'oyimusaamu Grace ng'omugira ddala wansi mu lubungo. Laba ne wano w'omutuusiza. Ekitiibwa kisaanira ggwe era ggwe wekka. Mukama, tuwayo albamu eno nga tugiteeka mu mikono gyo. Tumanyi nti buli kizaalibwa Katonda kiraba omukisa. Tusaba ayi Mukama, obanga ab'ensi bakola ebyabwe Sitaani n'abitunda eyo mb'ensi naye banga tebiina ne kye bigatta ku bwakabaka, tekisinga nnyo eri abaana b'obwakabaka. Mukama, kino kiina kye kigatta ku bwakabaka. Tusaba ayi Mukama, buli muntu yenna anaawuliriza albamu eno, leka ayi kabaka abakabaka aweebwe omukisa. Gitunda ogitwale, ogisusse mu Kasubi, ogisusse mu Kampala, ogisusse mu Uganda, ogitwale mu mawanga ag'enjawulo. Leka egende mu Amerika, mu Australia, mu Asia. Leka ekome ku mitima gy'abantu, eyingire n'eyo yonna yonna ennyimba zino Mukama, eyo Grace gy'atasobola kutuusa bigere bye. Leka bituukeyo ayi Mukama. Buli anaaluteekangako ebizibu ebinaabeerangawo binaasaanukanga,
byonna nno ebinaakolebwanga ekitiibwa kinaddanga gy'oli ogulumizibwe okuyita mu linnya lya Yesu mwe tusabidde, amiina. Era kitaffe mwoyo omu, olunaku luno tukwebaza nnyo ku lwa muwala waffe Grace, era tukwebaza ku lwa omwami n'omukyala wa Mugume. Weebale Katonda waffe gy'obayisizza n'obubaka bwe wateeka Mukama mu nnyimba zino mu mitima gyabwe ne babuweereza olunaku luno nga bavuddeyo okutongoza oluyimba luno. Tubeegattako ng'ekkanisa okusaba ekisa kyo n'okuganja ebiva gy'oli, okuganja kw'otadde ku nnyumba eno Mukama. Tusabye okuganja okwo kubeere ku nnyimba zino, era tusabye amafuta ag'Omwoyo Omutukuvu wonna bwe zinaakubibwanga kazizzeemu abantu abalala amaanyi, kazireete obulamu obuva gy'oli. Omuntu waabwe ow'omunda azzibwe bujja, wabeerengawo ekisa Mukama, n'ekisa ekyeyongerayongera. Mukama, tusabiddeko ne ssente ku lw'ebyo by'otadde muwala waffe olunaku luno nga tulonkinga, wabeerewo obugabirizi obumala tusumuludde okuva mu ggulu, essente mu dola, mu pound. Mukama, yonna obuweereza buno gye bunaata, ennyimba zino gye zinaatambula, ne mu shillings ne mu mawanga amalala. Mukama, obulungi bwo bweyongereyongere, era twongere okwanjula muwala waffe Grace. Tusabira ebirabo byonna bye wateeka mu ye byeyongere okuvaayo. Omwoyo Omutukuvu maamira process yonna esigadde. Tukwebazizza Mukama mu linnya lya Yesu, amiina. Tweyanza nnyo abasumba. Akati You are watching BGP TV, the Father's Heart. Tekulina buyiniko mukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna, kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu. Oyagala kekisi, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo, jangu tukuyambe. Tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ushers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo, tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya